Kale nkwaniriza nnyo mukadde wange gy'osinzira okuba ng'ondaba. Obudde bw'ondabiddemu n'essaawa nze Jamalu kankulamuseeko n'ekiramiso ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nga bulijjo mbeera ne Kanso Matovu munnamateeka ate nga mutunuulizi wa nsonga mu bintu eby'enjawulo. Wonna we tuba tuyise asobola okukubamu tooki nga nawe bw'osobola okubeera ng'obiraba mu mbeera emu oba endala. Nkujjukiza okunsubscribinga tolina nnyo kyamaanyi ky'ofiirwa muganda wange. Nyamba ekyo nkikwegayira bwegayirizi nti bw'ondaba onsubscribinge. Omanyi tugenda ne tudda eyo we tulaba ng'abasinga batulaba naye nga tebasubscribinga ate nga yenamba esinga kulaba naye nga tesubscribinga. At the same time ate ng'olaba okugira obugizi wali walabira tolina ky'ofiirwa bw'okoonako ka taapu ako. So nkusaba onsubscribinge. Kansi osaba obuze ku munnayuganda atulaba olwaleero. Abatulaba gye musinzira bannaye mbabuuzaako abakedde mu kibuga okunoonya ekikulira amagala eddiba embasabira Katonda abagondeze embeera muddeyo n'akaveero l'eggulo ate abalina okusoomoozebwa tubakwasa Mukama Katonda akubasuumuse. Manyi Mungu yakola ebintu bino. Okimanyi nti ennamba esinga 9 ku 10 bakeera mu kibuga omwo. Fena tuba tukimye ssente kyokka tuddayo ate era buli omu ng'amugeredde ow'esatu ow'ekkumi ow'ataano ow'akakadde ow'ebiri ow'atafunye. Anti Obusiraamu Katonda yatugamba yatulabirira agakagasi era mulimu Katonda gwawa n'agamba nze amagezi ge nakozesa awo naye amazima tegaba magezi waliwo abagateekamu tayimuzi. So omutunzi wa bbalubu aziguza ani lunaku ng'ajja e Kampala n'atunda ng'eyiyo mu nnyumba yakaaka emyezi 6 togikyusanga naye neyibayo ogirabe yakabuli lunaku naye ate azitunda mu kibuga lunaku atunda. Katonda ye riziki yalina bw'agisika n'agimuwa nga wali abadde atunda bbalubu atunda extension. Omuntu abeera ne extension emyaka 6 nga tekubanga naye waliyo oliyeza atunda buli lunaku ate nga bazigula. Kati Katonda ye bw'ati bbalubu tekuba nga agimazeeko emyezi 6 mwaka tekuba naye oli lunaku yagimuguza ye lunaku atunda bbalubu ziragawa. Akati Katonda bw'atyo ye bw'akola enteekateeka ze. Kale Kanso tugende ku kintu kya amawuli gabadde mangi. Mulimu Ssemujju Ibrahim Nganda twagala ogwogereko. Mwami bali mwezo Foot Soldiers batabuse ne mwami bali mwezo naye abatabukidde ssebo tatudde twagala oyogereko. Olw'omukaaga oluwedde yali General Cleaning National Cleaning Day. Ekiteeso kyayisibwa oba ekiragiro okuva wa Prime Minister. Ekiteeso baba bakiteesezzaako mu Parliament. Kyali kiragiro okuva wa Prime Minister era n'alagira okuva ku ssaawa mpaka ssaawa 4 tewaaba emmotoka etambula wadde w'akagaali kulongoosa. Ne tulongoosa era waliwo ebirumidde. Kasasiro akyaliyo mpiseeyo bannayuganda yoyo Kasasiro gwe mulaba era ngezezzaako okulaba nga Kasasiro oyo lwaki akyali ku kkubo. Then ndowooza ky'onoomalirako ekyamaanyi ennyo okulonda ku LC5 LC1 balonda nkya. Yes, Kanso tutandikire ku Ibrahim Ssemujju Nganda. Ekisooka mwami Ssemujju Nganda atunda ebintu bye abitunda naye ndowooza ng'omuntu yatunuddemu n'agaana naye wembawa kusiba kati ki ekinsibya. Yapafominga bulungi nnyo era ali omu ku Parliament. Bw'otunya mu Parliament ali omu ndowooza ku bantu abataano abasinga okukola obulungi. Kisanja ki kati ate mu bammemba ba Parliament mu Central wano ayinza okuba yenna ye yali namba 1 ate yali namba 2 ne era yali namba 3 abasigaye ne bajja mu kyakuna kweyongerayo. Okitegeera naye bwe yamala okukola ebyo byonna bannaffe abanuupu baleeta musisi ne bagamba abantu b'ekira nti oyo abatemera bajeti ng'efulumu si gwe twetaaga. Ebyo temwetaaga kubimanya. Ebyo byajja n'ababuulira ssente mmeka ezigenda mu ofiisi ya Pulezidenti n'essaati gy'ayambala ya mmeka. Ebyo temubyetaaga kubimanya. Oyo aveewo agende Robadoba sitayiro era ne bajjawo Ssemujju. Kati ndowooza atudde naganda abantu bennyini b'olwanirira naki like bakulaga tebakyakwetaaga. Ekyo kimu. Bwe wamala okukwata mwami Lukwago yayogera ebigambo ebikambwe
mwami Muhoozi sikutya oba onkwata jangu nkwate oba onzite ffenna kasa tujja kufa n'ebiringa ebyo ebigambo ebyo bifaanagana n'ebya omukyala ono mukyala Matembe bye yayogera. Ssemujju amala okubyogera agenda kuwummula abaali kuwummula Matembe bamukwata. Ssemujju bamukwata Matembe bamukwata Ssemujju ali kuwummula yali kuwummula teyaliimu ne bakwata Matembe yayogera olwasooka n'addamu olwokubiri ne bamukwata then charge ya Lukwago nga bakulaga nti Ssemujju naye alina okubaako kubavunaanibwa sayidi eyo. Ssemujju omukaaku Lwomukyana n'abalala nga balaga naye alina okukola ki alina okubeerako. Kati Ssemujju naye yamanya nga bavunaana Dr. Besigye bagala okumuvunaana omusango bassa ku Lukwago ogw'okumanya n'atayogera baga ne Ssemujju yamanya. Kakati naye ne bamuteekako mu kwagala okumussaako. Ssemujju alina okuba yali ebweru n'abamunaga naye kati baba bakunsiba bansibira ki? Politician gwe basibye mu kkomera bw'aba alina obuwagizi bw'abantu aba n'amaanyi mangi. Politician bamussa mu kkomera nga bamusiba ku kyayita ekituufu naye ng'abantu baafiiririra bo si kye baliko bagamba oyo y'amanyi. Kati olw'omutuuka n'ogaa lwaki neesaddaaka. Kati ndowooza Ssemujju n'agamba so akansooka enzirabira ebweru ndowooza nze bwe ndowooza y'emu ku nsonga eyinza okuba mulidde okusalawo n'agaa kambeera ebweru byange kambitunde ntandike bujja. Waliwo embeera eyinza okujja singa Ssemujju akomawo wano n'aba nga waliwo embeera y'okukkiriziganya n'abo bekikwatako era asobola okukwatibwa. Anti wabaawo okukkiriziganya otegedde naye kyemmanyi ku Ssemujju gwe mmanyi ayinza obutakikkiriza. Mu butakikkiriza baba bagenda kumusena bamuteekeyo eruzira abeere. Ate kati twakiraba ennaku zino okufuna bbeera okyafuuse kizibu naddala ng'ensonga ekwasizza ebyobufuzi. Kakati mwami Ssemujju okusalawo okwo kyonna kyasalawo okukola simunenya lwaki Abannayuganda abaalaga obuweereza bwe tebakyabwetaaga. Abakira Bannayuganda obaolyawo bo balabika naye Kira municipality Kira bwe yasinzira bwe yali nga yanjira ku fulo ya parliament. Ssemujju Nganda member of parliament for Kira municipality ne bagamba ffe byateesa tetubiraba era ne baleeta emmundu emmenye eya Musisi era ali ku parliament ayuguumya mumulaba. So kati n'agamba abantu bano sijja bafiiririra sijjenda kufiira abatayagala bafiiririra. So n'agenda kati mu kubanga agenda ali mu kugenda naye nga talina mandeeti yonna eri Bannayuganda nti banneesigisizza kino nkiresa n'agenda then bw'omuvaako kati ninyola ku Mwami Ibrahim Ssemujju. Kanso mu ndaba yammwe ey'ebintu mu abatunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi okusinga wano we tuli ensi ereetedde Bannayuganda okubeera nti ne waaba munnamateeka asobola okufunamu okutya okwogera ku ekyo ekituufu ate nga bannamateeka mulina immunity mmwe ebiseera ebisinga si kyangu newankubadde katukirabira ku eyali omuloodi nti yali munnamateeka nga yawolereza abantu abasinga obumaanyi ne bamusena. Munnamateeka ensi alina eddembe ennyo mu nsi erimu amateeka ng'erimu amateeka nga gakola. Kati wano for example omuntu essaawa zino alina immunity ali omu omubaka wa parliament ku fulo ya parliament era naye bw'avaako abatakyalina parliament awo asobola okwogera kyonna tavunaanibwa. Bw'afuluma ebweru wa parliament n'ayogera ebigira bimukwasa. Kati ate ye looyo ebbanga lyonna oliko tulina guidelines ezitufuga we tutambulira. Kaakati waliwo bw'otasukka naye n'abatasusse tulabe nga balina obuyinza bamala nabo ne babakwata. Mwami Aaron Kiiza yali awolereza Besigye nga bakyamutwala mu kooti maaso yali ali mu kusubmitinga nga looya n'okuobjectinga ebimu ebitali mu layini naye ng'ali mu maaso g'abatali balooya nga tebe bali mu presiding over kooti eyo. Tebereza osaitinga amateeka naye atudde wali alina okubasalirawo ate by'osaitinga tabimanyi. Kati asalawo biki. Kaakati
ye yagamba bugambi yona atusumbwa n'obuteeka mu mukwate mu musibe era ne bamusena ne bamusiba tuba tukyali awo yakikola kyamanyi katuba tukyali awo kati embeera bwe babwetu tuba tukyali awo kati mwami Lukwago yagenda naye yakozesa due process ne bamuwasa mu ziyita CDF olwagamba nzireeta bamukeera kumusala kumukwata kati embeera eyo tesobola kusobozesa mateeka kukola naye ng'ekireese obuzibu kiki politics tateredde ebyo obufuzi bwoba tebuteredde amateeka tegasobola kukola kaso bannabyabufuzi kati bali ku lwabwe buli omu tewakyaliwo omuntu agoberera kuba ntwandigambe mwami Ibrahim Ssemujju Nganda okuba bali bamuteekako jo musisi mukira mukiseera n'amuwangula Ibrahim kati ekya National Unity Platform kati ye takiriiko naye ali ku platform ekugundi eyiye no ekisooka Ssemujju alina wa PFF kati ate aba Nuupu bo baali bagamba nti buli atali mu Nuupu oyo si opposition era ensonga lwaki nzo abassaawo amaanyi mangi bamugjewo bo opposition era nkugambye nti wali akola ebyannaggwano mubiraba wemba mubiraba so atuuka natalo olwo aliriddwa like ante na era talina mandate ate onomugamba nti tagenda nga MP waawa nga mukulembeze waaki agakangende asooka ataasa obulamu mugoberera nnyo ku gundi kwekisooka okwatira okwisa kati obubaka then nsonga kyendala ensonga y'abali mwezo era nga tugudde ku Ssemujju njagala ogende ddala y'abali mwezo bali mwezo alina akatambi keyakola juzi ng'agamba nti temujja mu ofiisi agamba bafuulu soja nga mufaanana mutyo mulina okujja nga munfaanana omuliro okuba weyogera ebigambo ebyo omuliro ne gumuddiza era mbadde ku social media kuno ne ndaba abantu nga bakomyawo obutambi waliwo obutambi bwa mwami Gashumba bwe yayogera yali ku radio feeyo alina awalala we yayogerera n'agamba nti Kampala Nuupu kyesinza okukola ekisinga okubi ennyo kwe kuleeta meeya bayita yagamba kemunafulumya Lukwago ekibuga mujja kukyejjusa era aba Nuupu ne bafuba nnyo afulume naye baba batandise okwejjusa nakyo kirungi kati lwakubanga bali mwezi essaawa zino sofa bali mwezi alina omusango bamulanga bwemagi anti ofiisi gye baamuwa saidi kwota ya Nuupu olitegeera ofiisi gye baamuwa ya bwalodi Mail ofiisi ya kibuga ya gavumenti alina gikolamu mirimu gy'eddukanya kibuga Kampala alina ensonga ze ez'obwa fuutu soja alina kumulinda kavule oyitegedde kati kyeyali agezaako bali mwezo kyeyali agezaako okwadresi nga kyali kituufu ekyokulumba lulinga bw'oba ojja anti ate yali Lord Mayor bw'oba ojja ku ofiisi ye jangu n'ensonga entuufu ojja ogimugambe nga munnayuganda omulala munnakibuga ogende temulowooza ne mugenda kwambala ovolo ate mwetuumaawo ekyo si kitebe kyaki kya Nuupu kyeyali agezaako okukugamba lwakuba nti abannayuganda buli lwoleeta ekintu naddala abaana ba Nuupu olweyogera kyebataagala kubeera nawe kiba kituufu tebakiwa budde batandika okugira kino kiri naye kati awo bali mwezo yali mutuufu ekirala bali mwezo abamu ku baamuteekamu obuwagizi obw'amaanyi olabika ng'akwata ekifo ekyo yali Nuupu ne gavumenti ne bakombayininga amaanyi awo okuggyawo Lukwago Nuupu ne gavumenti beegatta ne bagatta amaanyi okuggyawo Lukwago era successfully ne bamuggyawo era entulaba okujaganya era mu bantu babiri nga Nuupu ejaganya okuwangula Lukwago nga ne gavumenti ejaganya nti tumuwonye era CDF omulaba nga atwitinga nti tulwanye n'omusirusiru oyo okumala emyaka ameka 2 naye finally tumukoze eki tumuwonye kitegeeza gavumenti yayambako nnyo okuyingira kw'abali kaakati bali mwezi alina obalansi nga bakama be bali abali mu buyinza baagala ki aba gavumenti ate n'atunulako n'eno kati bw'atunula sayidi eno mu Nuupu baalina okusanyusaayo gavumenti yalina omuntu waayo kale kati mbulirayo opposition ky'omulala eyawangula CDF n'amuyozaayoza
n'asanyuka. Tewali ne waba opposition nga yawangula tewaliwo yawangula NRM. Kale ono ye munnamukisa baamukubira emizira. Kati abalansinga emizira gino ebiri bano government era bwe yagira lwakuba bagoberera yatuuka n'agamba nti bannayinza sirina lutalo na bali mu gavumenti era ngenda kukola nabo bulungi. Naye yagambye n'okugamba nze pulezidenti wange tantumangako butakolagana n'abantu bano. Kyenkugambye nti yamanyi yatunula nti ku Nuupu nyina baani bennyini okutunuulira nti pulezidenti we Kyagulanyi n'abakulu abali awo waggulu. Abali awo waggulu interest yaabwe eri ki efaanagana n'ey'abaana abali mu gavumenti. Era bwe yagenda n'asinkana Attorney General wawulira bamunenye ngamba abakulu abali waggulu. Ekyo ekisinga okubuzaabuza ennyo ensi eno kanso kubanga gwe bw'oŋŋamba nti abali waggulu interest zaabwe zifaanagana n'abali mu gavumenti ate bali opposition baagala kuggyako gavumenti. Omanyi wantu tulina ekigambo opposition erinnya lwakuba kati baalisangawo ne balyambala naye ebikolwa byalyo tebikyaliwo. Erinnya ebikolwa ebigira ku opposition tebikyaliwo ge mazima. Ampakanya gompe ensonga zo nti bikyaliwo olwakino na kino nti activity eno ekolebwa ba opposition tuli abano ng'enyeenya gavumenti teriiwo. Kati ye mwami bali mwezo ya balansinga ebyo wamula agenda alasinkana Attorney General n'avaayo abeera ne Idi baba bwe bati tebaawukana. Kati ekyo kyakola ye kyekituufu kimwanguyiza okugonza emirimu kyakola kyekituufu ate era agenda kutambula bulungi nga tafunye kutawaanyizibwa gavumenti. Kebino kati bano bafuutu sooja lwakuba muyimbo tebayiga madaala kwe balinnyira baagalinnyirako mu 2021 ne bakyusa obulamu bwonna ne bawasa embaga ne bakola batya. Agamu amadaala ago gakyali mu kkomera abayita bafuutu sooja. Twamalirizaawo nga nothing kye bakoze abayita abakulembeze obulamu bwe bukyuse embaga bazozza na biki ne baddamu ne bakuluutinga amadaala amalala ne bagalinnyirako era baatuuse mu bifo. Kati ate go gakyakireiminga kati ko bali mwezo sooka agakoonamu mudde ebbali bwe naagala okukaana abayita amadaala ebafuutu sooja. Ate era ng'akimanyi kibasobola okukola byebyo okumuvumaavumamu wiiki babiveeko kuba bannayuganda kati wagwawo ekintu enkya bino babivuddewo nga badda ku byerabidde. Bali mwezo ali ku mulamwa ekyakola kyalina okukola ali ku mulamwa era agenda kweyagala tetumuyinaako gundi. Ekibuga kiba tekiize mu mikono gya NRM kuba buli kimu kyeneyagala lwe yawangula lwe kyaddamu mu mikono gya NRM. Kasita bali baagamba nti abadde atusumbwa emyaka 2 agenze kitegeeza bagenda kuwangula bali mwezo kyayagala bajja kimuwa era naye n'akulaga nti bali be batuma tebamuva ku nkwawa. Idi mu nkwawa eno Attorney General tuula wano mweno minisita nzira mu maaso tugende kibuga kitambule. So bali mwezo nze Uganda waba afunamu gwe nga bolabe Munnayuganda ddala Munnakampala yalonda kyeyalaba ekyali kisinga nga kyekyo. Kati constitution yatuwa eddembe ati kesooka nti abantu obuyinza buli mu bantu bannayuganda era bajja bu exercisinga nga balonda abakulembeze be baagala obbakola ki obbakulembera. Kati abaliko be baalonda nga balaba abo bwe babakwatira mu nsonga ensonga era kuba ttereere era bazikutte bulungi amafuta galinnya balyoke bazikutte bulungi abakulembeze baabwe amafuta galinnya okufa enkya n'eggulu bo balyoke emisolo gyeyongera bo balyoke. Naye bannayuganda be baakola ki kati enkola ya democracy at least mu birala nga bikyagaanye ekyo kyo baakibawa. Awamu waliwo we baabasibako be batalonze naye wendi suwa mu kibuga wano Abannakampala be baalonda be baagenda babamenyera enju ebwayise Abannakampala Kawaala bwe baali bamenya bwe baali bamenya Mwami Lukwago ng'akyali mmeeya yagenda n'ateekayo petition n'asaba ne bayimiriza okumenya. Bwe twagenda mu kalulu abo be yali akoledde ekyo bamuwa obululu 2 mu bookisi obusebe ne babuwaane ne babuwa bali mwezo ne bagamba kati bwe tuli twetaaga inginiya
bwe bamala obbumu omwami Lukwago n'agwa ingini olwamaze okulayira abamenya ne bajja ne bamenya era Lukwago tasobola na kulinnyawo Kigere munne w'abali mwezi tasobola kugenda olwaki ye ingini yamanyi kumenya n'okuzimba kati yaba yakola teyagenda aye ne baddamu ne bawoloma ye yakola mulimu gwe kati so bannayuganda kye baalonda kye baakola ki kye baali baagala bwe tujja wano mu kibuga kati okuggyako obululu obutonotono era ababaka wano nawulira okwemulugunya kwali Kawempe South wana Lukola wana omukyala ew'omukyala Madina Nsereko naye saawulira walala constituency esigadde bagamba be baalonda be baliye waffe Rubaga abalonzi bagamba nti Kawalya ku ngeri gya kisunsula ensonga ku fulo ya parliament baalabanga agwanadde mu parliament nti tebalabanga musunsuzi wa nsonga mu Rubaga ngani era gwe bazzaayo nakati asunsula bamulaba bw'oba yali alina kyeyali ayogedde ne abaye Maserengeta ne bagamba oli owaffa Kalosias kaaveeyo naye katufuleete Nasolo Virginia oyo agenda kuba muzibu nti nga bw'abadde ku KCCA ng'azisunsula saamulabanga gwe baaleeta bw'ova w'obodde Kawempe North ne bagamba Nalukola ono twali twakamuwe tunalaba nkole katumuzze era baamuzza bw'onodde Nakawa ewa Ssenyonyi baamuzza abalonzi be bamu bw'onodda mu Central gundi Nsereko yagenda ne bayita Misa Kabanda yali minisita wano era ne bamuwa mandate yaki saawulirawo era complaining nti babbyewo akalulu kitegeeza wo mu Kampala abantu abasinga be mwalonda beebo kati bali mu kusitula eddoboozi ly'omunnakibuga yatinte kuba mwagamba abo tiimu gye mutaddewo eyo egenda okweyagaza munnakampala era eri mukola byerina okukola ki okukola that is bye bakola ddala bye balina okukola bo batambula bulungi era sinnawulira constituency n'emu nti eno etabukidde omubaka waayo bamubuuza tetunnawulira ddoboozi lyo ku kiwamba abantu tetunnawulira ddoboozi lyo ku mbeera cost of living ng'etabuse tutuuka tutya nga dizero wa bbeeyi okusinga petroli sinnawulira constituency etabukira mubaka waayo wano mu Central kale ne mu byalo yonna okutwaliza ewamu kitegeeza Abannayuganda bamativu bagamba baka baffe kye bakola kyekyo musirike mwelire kasente naffe katutobe kanso nga tumaliriza ensonga ya Lord Mayor njagala tuwumbe kino Lord Mayor abalonzi njogera kati ku mulonzi naddala Futu Soja esigenda kwongera omukyayise bannakibiina abalowooza nti abadde talina kutambula bw'atyo nga bw'atambula Futu Soja kati alina kutula wansi kati atekere okukubanga obukubi enduulu alowooze nga tannakuba ki nduulu kyekyokka anti abantu balina okuyiga some people have to learn the hard way kati beebo babayize mu njiga enzibu naye era tewali mukulembeze gw'ogenda kulonda bw'ona omala omulonda alabirira abantu 100 kuba baamulonza akalulu abalabire nedda awo mukulembeze ndowooza yandize n'ensonga ze n'azoogera ayagadde okumuyambako mobilization okikolerwa kwagala olw'obulungi obwo bumulaba mu kitundu ekyo bw'amala okukikwata mandeeti ye n'agifuna kyobuvunaanyizibwa bumuweereddwayo mubaka wa wano nti mmwe mudde ku mirimu gyammwe gye mwavaako okujja okumuyambako okufuna akalulu bw'aba alabye opportunity ng'asobola okukonekitinga gundi oba gundi agikole bw'aba tagirabye akole gwe omulimu gwe gwamulondesa naye si kulowooza ntujjako era awo waakolera tujje tumusabe leero tumusabe enkya bagamba amazzi masabe tegamala nnyonta kati kyo teri mukulembeze akisobola so tebakalubiriza muntu yenna badde ku mirimu gyabwe nga bwe baba bagamba bagende banoonye emirimu bakole kubanga tewali mukulembeze agenda bagabirira buli na gavumenti eyo ne bwerikyuka ne wajja gye baagala tebajja bawase teri egenda keera ku makya bagamba embeera yine mukwate kale ndine Kanso Matovu ensonga za njawulo zaali mu kunnyonnyola oyo bali mu ezo gwegenda mu comment section osobola okulekayo obubaka naawe tuwe endowoozayo wamu n'ey'omwami Ibrahim Ssemujju Nganda era gye yasoose Kanso olunaku olw'enkya lwakulonda basentebe b'ebyalo naye njagala tugenda kwekonayo ku katini naye nga tetunaba kwekonayo katini bwe tugenda omumaliriza njagala tugendeko ku kasasiro ku lw'omukaga
Prime Minister ekiragiro kyajja saawa mpaka saawa 4 kulongoosa buli omu wetodde mu Uganda yonna. Naye nsobodde okutambulako ko mu bifo ebyenjawulo naddala mu Kampala. Streets ezijjuddeko kasasiro. Gavumenti eyeteekateeka y'abaffe ani agenda okuggyawo kasasiro oyo kati ku kkubo? Kakati buli kintu kiba n'obulungi n'obubi n'obulungi bwakyo. Bulungi bwansi kuva dda wano mu Buganda yali akolebwa. Enkola ya bulungi bwansi. Naye nga communities bagambye kubo lyaffe erigenda ku luzzi oba erituyisa wansi lizeemu ebinnya. Abataka beekolamu omulimu ne bajja ne batema ekkubo emyala ne gitereera ne yitereera ne bayitawo. Bakubanga n'engoma saagala agalamidde ne bakubiriza okujja okukola. Kati baakizuukusiza buzuukusa. Era abamu bakyalenjinze lwaki temukoze nga tteeka, lwaki muwadde kiragiro n'ebiringa ebyo, naye ffe twatunuulidde ekirungi ekyabaddemu. Abantu bakomplayinze ne bajja ne beegogola kasasiro ne bamuteeka ku kkubo. Bannaffe mu mutwale. Bamala omuteekayo emmotoka ezimutwala nga teziriiwo. So nga nze nandisuubidde badde balina okufulumya ssente nga gavumenti okukima kasasiro mu bantu n'okulongoosa. Ssente ezo baze bandikutte ne bagamba kati abantu ke bakitukoledde ku bwereere. In fact ekiro ekikeesa olw'omukaaga ebimotoka byonna bwandisuze bamaze bijjuza amafuta. Ebigenda osomba kasasiro. Wabiteekawo waliwo. Buli gundi kasasiro bamutadde ku makubo. Naye buli division eriko ebimotoka bya kasasiro KCCA erina naki. Naye n'obutakoma okwo waliwo bano ba contractors abaapatana okuyoola kasasiro. Bannabuga baapudiiru bahomukiriini n'abalala. Mirimu gyabwe okukima kasasiro mu bantu. Naye abantu badde babayambyeko. Bandibadde bakeera kusomba buki? Busombi kasasiro kuggwamu. Kisooka kyalaze nti nno tetulina mmotoka zimala kusomba kasasiro. Ekyo kimu. Kati minisita baayise ekiragiro nga tebumaze kweteekateeka. Era kati tutidde ennaku singa enkuba etonnyera wano. Abantu bagenda kulwala. Kolera ate agenda kujja nga muzibu nnyo. Kireeta obuzibu. So ndowooza gavumenti kino ekyangubye tugenda okutuuka ku lw'omukaaga bwe bagambye olunaddako olusembayo mu mwezi nga balina solution. Sasula abantu bamutaddeyo ku makubo ssaawa 8 ng'aweddewo. Wabba okulongoosa baalongoosa. Abantu bannayuganda baalongoosa. Ate nga ekyo kirungi. Society enkyafu temusobola kugibeeramu ne mugiyagaliramu. Okay. Kanso tumalize ku kya LC1. LC1 basentebe bankya. Akalulu kankya. Naye ekisinza okutu ffe nga bannamawulire mu ntundu y'ebintu gye tubitunuuliramu nabadde mu kusooka nga akalulu k'abakyala bwe baalondedde akalulu k'abakyala akalulu ako baakabbye. Nina be nategeddeko abaakabbye. Naye ekyokubiri njagala osooka omanye kano LC wano bagenda kufunayo ssente ng'abantu bataddemu ssente nnyingi mu kubeera nga bagenda kati abakyala simanyi bo bafunirawa banna abakyala n'abalala. Naye kati kyamaanyi LC wano eriko ekintu ekitali mu mateeka kye baateekawo nga ki? Mu kubanga tebalina musaala gwe bafuna oba bafuna emitwalo 7 bafuna akasente akatini. Naye mu kubanga akasente ke bafuna tekabamala bo balina kye baatondawo ne bakiguza abantu bali na Uganda tebalina kumanya bangi. Ne batondawo kye bayita 10%. Mbu otunda 10% okukolera endagaano n'ebiringa ebyo. Kati abamu ekyo bakifuniddemu nnyo. Kati batunuulidde awo omuntu azaayagala ebbaluwa weeyo 2 10% ssentebe w'ekyalo eky'e Kampala wali bwe batunda obuwumbi 2 kizimbe. Teri asobola zimuwa naye era babawaayo tebabawadde. Teri mu mateeka ate n'abatunda si basiru. Omuntu alina atunda property erimu ezo ssente ate ye aba n'amagezi agamanya nti kyama nsobola muwa ssente ezo akoze eki. Naye bano bannaffe babeera nnyo mu mivuyo gy'obulaga. Ekintu ekyo tekiri mu mateeka bo kyagunjibwawo bukunji bakiteekawo tekikwata. Tekiriimu n'akatono. N'endagaano y'obuguzi teriiko nti no tewaliwo tegaligamba kyamaani yagiwandiika. Endagaano y'obuguzi kyamaani amanyi mateeka akyagafuga endagaano. Nti kakati funayo kyamaani omukyazi wano akubuulira endagaano entuufu erina kubaamu kinaki. Abanka tebabuuza sitampu ya kyamaani eriwo y'ekyalo. Banka mu kukola due diligence ng'omuntu agenza okwewola
ye genda n'abuuza chairman ddala wano wagundi kukakasa naye obuguzi buba wakati wo ne gwoguza then ne terms zemukanyizaako mu ndagaano yammwe abawajulizi na biki so kati basajja battu nabo bennyini n'ekirala tulina obuzibu nti tulonda bachairman bero si wano naye ofiisi eyo nnene lwakuba wano baaginafuya ate era ndowooza bano abaka baffe bantuyambye twetaaga etteeka baalikolako emabega eyo omwami Museveni n'atalisayininga ne balivaako naye lyetaaga lidde qualifications z'abantu tuzimanye alina okuba chairman wandibadde naki LC1 eyandibadde kansala olina kuba na bisaanyizo ki etteeka lyetaaga okukolera ddala bulungi kansala talina biwandiiko kansala tebalina weetaaga national ID kati ekyo kibi abantu balina emirimu gye balina okukola nga gyetaagamu obuyigirize bw'oba ogenda kweyimirira omuntu mu kkooti bakutuma ebbaluwa chairman ekwanjula ebbaluwa chairman erina kuba mu luzungu bachairman bawandiika amabaluwa mu Luganda n'ogituusa mu kkooti nga tasobola kukola weetaaga recommendation letter ojja kufuna omulimu ng'oyetaaga ebbaluwa ya chairman chairman agenda awandiike sekatawa mutuuze waffe mulungi nnyo kuno tutuuse nga tebikola ngamba twetaaga weebisaanyizo nti chairman afazaali ave wa senior yakuna batuba tuvudde awo bakansalazi bano abajja ntasobola na kukwata Bible oba Quran kulayira kigambo kye bamusomedde bangi kati abo wonna tundowooza twadijasitingemu n'okusoma kuno kuweebwe value alina okwadijasitinga ebintu ebyo oyo emirimu gy'ababaka ba paalamenti be balina okukola amateeka agaregulatinga ebyo naye kati okusoma mukuwe value omuntu amanyi nti afazaali bw'ogendako ku ssomero waliwo enkizo yaakwo okitegeera naye n'olonda kansala wa LC5 nga tasobola kulayira kirala LC5 LC3 ow'eggombolola ate nga yalina okugoberera bajeti y'eggombolola be balina okugoberera eno ebintu oba bikoleddwa ate nga bajeti yaabwe bagisomera bagireeta eri mu luzungu ate agwe wateekawo tasobola yadde okuddamu kye boogedde anaasobola ddusoma naddu interpreting mu magombolola ageeyo mu byalo eyo bateesa kanso eteesa mu Luganda kale mu kyalo eteeseza mu Luganda naye bino ebizze yadde babyo biteesa mu Luganda minati ziwandiika alina ziwandiika mu Luzungu waba ayogera kati olaba okusomooza okwo otta value y'okusoma value y'okusoma ogitta naddala abaagita ndowooza be bano abaalayira atamanyi kulayira kyajja atassaawo bisaanyizo omuntu byalina kuba nabyo okwesimbawo ye yaleeta obuzibu okitegeera eyo bachairman b'ebyalo luli omwami bamusanga nga ne bamwegayirira nti mwami gundi tukusaba ojjo tubeere chairman w'ekyalo tukusaba tubeerere abanga musajja mugundivu ku kyalo yeekoledde ebintu bye eby'ensonga era nga bw'anaayogera bajja muwuliriza n'abagamba bannaye bwe mbawagira kino nekino nti tewali buzibu gy'otukulembere baamuleeta nga bamwagala naye kati omulembe we gwajja ne gujjamu ekireeta obuzibu n'obukulembeze okufa bwe baleeta abantu abatali qualified mu bifo babatadde obukulembeze bufa bye bagira nti chairman yawemudde abatuuze mu lukiiko kubanga mwaleeta alina national ID ye chairman so nabakalakata emyaka 10 ensonga yeetaaga otunuulirwa kati tweyanze kanso nsaba osibule bannayuganda ekituufu obali tokimbuuliranga ogenda kwesimbawo obudde bwebyo tebunabwe bunaaba butuusa tujja kubyogera katusooke tulabe nze nva Lubaga North waliwo omubaka gwe nze ndi wa Lubyago ndi wa ku Lubyago kyabula constituency yaffe Nnuma kaakati waliwo omubaka gwe baakaddiza mandate yabagamba nti mu nyongere gino emyaka 5 mugenda okulaba omutindo ku fulo kati katusooke bulumuleka amala okugwolesa bw'anaaba tagwolesezza mu kaseera kano njya bagamba nedda kamuddire mu bigere mu maaso awo naye kati tusooke tumuleka akole
kyakatandika. So bane tweyanziza ebi abatugoberera mwongere okutugoberera mu subscribing tukogera ku nsonga kyotakkanya nange nziramu sobola okumuddamu mu gundi awo wansi naawe ombuulire ekirowoozo kyo tumanya nyinza okuba nze mbadde mbirabo obubi mbadde nsaba kanso mu maaso awo oba si mu maaso mpeeko ku musomo gw'ettaka mikwano gyange naye ba mu byalo nnyo ate amasimu kati munange zino program bazirabira ku simu ng'aliyo bintu bimutawaanya opeeko ku musomo gw'ettaka ow'ekibanja asenguka atya basikoota be baani sikoota ye akkirizibwa ddi okuba ng'afuuka nannyini aba amazeeko bbanga ki abantu tebamanyi bintu ebyo tutambula n'obutamanya bungi tujja kikolako tujja kukola enteekateeka tujje tukoleyo puroguramu eri mu layini eyo tweyanze njagala okusibulya wano nkwebaza okungoberera subscribing agenda mu comment section otekeyo obubaka bwo mu mbeeremu oba endala twogera ku bintu byanjawulo kansi abeerawo kwogera ku bintu byanjawulo akuume atakuumira mpeera